Katonda waffe nga tugenda kwigako kwagala okw'endagaano. Mukama tukwaza okuba nga atwagala ffe abatayagalikika. Mukama Katonda tusaba nga tugenda okwogera ku linnya lyo otulungamye mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amina. Teyanzanyusebo. Tuli ku kyakuyiga namba 2. Omuwandiisi kye yawa omutwe ogugamba nti okwagala okw'omu ndagaano. Twatunuulira okwagala Katonda ayagala ku bubwe ku lesson eyasoose gye twabadde nayo Sabbiiti eyaggwa. Era nitulaba nti waliwo okwagala okwogerwako okwa agape n'okwagala okulala okwaffireewo. Kyekyo Musumba wano tulagala kutunuulira kwagala kwa ndagaano sijja gamba nkadde naye okw'omu ndagaano. Musumba okwagala kuno mwakutunuulidde mutya? Kansooka entereezaako. Bw'agamba okwagala okw'endagaano tayogera ku ndagaano enkadde oba empya. Nange sikikonyeewo nnyaawo. Ayogera ku kwagala. Katonda ayagala buli muntu mu nsi muno, era ayagala buli omu kwaba alokoke, era afuba okuyita buli omu ajje. Naye abazze okwagala kwa Katonda kwongera mu jjiya, ne kuva ku kwagala kuno kwayagala buli muntu, abalungi n'ababi. Ono azze ayagala okukola naye endagaano nga gye yakola ne Ibulayimu. Endagaano ezo zetwagala okuyigako olwaleero. Era nja kusaba mukadde Kiwanuka atusomere ka paragulaafu k'oku Sabbiiti akasembayo. Ebyawandiikibwa era biyigiriza nti okwagala kwa Katonda si kwa ludda lumu, kwa nkolagana ey'omu buziba, era kukolera ddala amakulu amagundiivu eri Katonda kakibeere nti abantu bamwagala awamu n'abantu bannaabwe oba nedda. Kyagamba tibaliki bulowoozi bye. Okwagala kwa Katonda kuno tugenda kuyigako okuva mu Yeremiya sura 31 olunya olusooka paka ku lwokusatu. The everlasting love of God. Okwagala kwa Katonda kuno kutalina nsibuko, nti okutaliiko kkomo, nti kuva wano ne kukoma wano, kwe tugenda okuyigako. Mukadde katusomereyo Yeremiya sura 31 olunyiri olusooka paka ku lwokusatu. Mu biro ebyo bw'ayogera Mukama, ndiba Katonda w'enda zonna eza Isirayiri, nabo baliba bantu bange. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti abantu abaafikkawo ku kitala baalaba ekisa mu ddungu. Isirayiri bwe nagenda okumuwummuza, Mukama yandabikira dda ng'ayogera nti weewaawo nkwagadde n'okwagala okutaliggwaawo, kyenvudde nkuwalula n'ekisa. Tweyanziza nnyo mukadde Kiwanuka nti Yeremiya ebigambo bino wabiwandiikira abaana ba Isirayiri baali mu buwambe e Babilooni. Mukama wamuweera obubaka buno, naye kye twagala okwebuuza, obubaka buno abuwa Yeremiya yekka ng'omuntu, bukwata ku Yeremiya yekka, bukwata ku baana ba Isirayiri abali e Babilooni, oba naffe leero butukwatako? Mukyala Kabiito.
botokwatako weewaawo yali awandiikira abaana ba Isirayiri mu kiseera ekyo nga kituukirira ku mbeera yaabwe naye naffe bw'otunulamu bye tuyitamu kati botokwatako ate n'ekirala agambye nti mbaagadde n'okwagala okukola ki I have loved you with an everlasting love. Teri atayagala kwagalibwa kasita kubanga kuva ewantu ewatuufu naddala okwagalibwa Katonda. So obubaka naffe leero bwaffe. N'ebyandiiko ebirala nga Zabbuli 3:5 bigamba nti Katonda mulungi era wa kisa eri bonna. Asaasira buli kimu kye yakola. Okwagala kwe tekukoma ku Bayisirayiri. Okwagala kwa Katonda okutaliiko bukwakkulizo. Ayagala buli muntu ali ku nsi kuno. Mu mbeera gye balimu bw'okiraba mu buntu balinga abalekeddwawo naye obubaka buno bubalaga nti yadde muli eyo gye muli nze nkyabaagala. Nga bwe twajja tuyiga nti Katonda ekigendererwa ky'okulonda Isirayiri amawanga amalala galabe Katonda ono ali okumpi alina amateeka amalungi era twakiraba nti ayagala okusenguka yali alina kusengukira Isirayiri olw'amateeka gaabwe amalungi nti bw'oba okungula tomalaamu mu lusuku n'omunaggwanga ne nnamwandu asobole okufuna kyalya. So kati Katonda yadde bali eri balinga abalekeddwawo naye neeyo gye bali omulimu gujja kukola ki kubagenda mu maaso. Era tulaba nti Katonda ono yagezaako okubasindikiranga bannabbi naye nga babagaana. Ne tulaba nti Katonda yennyini n'ava eri waggulu gy'ali nakka ku nsi. Era tugenda kusoma ebyawandiikibwa 3. Ekisooka tugenda kijja mu Yokaana ekisooka essula 4 olunyiriro olw'omwenda, tusome ne Baluumi essula 5 olunyiriro olw'omunaana ne Peetero ekyokubiri essula 3 olunyiriro olw'omwenda. Katusooke Yokaana ekisooka essula 4 olunyiriri olw'omwenda. Sebo nga tusoma kwagala kwa Katonda. Yagambye nti okwagala kwa Katonda kwa nkolagana ey'omu buziba etategeerekeka. Omuntu bw'agiraba n'okugitegeera nga tagikola ki? Oli bw'agamba ebuziba aba ategeeze ewala gy'otomala gasensera n'okola ki n'otegeerayo. Kati okwagala okwo era omuwandiisi wa lesoni yagambye nti kwa muggundu. Okwagala okwo tekumala gakola ki? Gasangika eri buli muntu. Ongambye nsome Yokaana essula 4 olw'omwenda agambye nti ku kino okwagala kwa Katonda kwe kwalabisibwa gye tuli. Kwa Katonda yatuma mu nsi omwana we yazaalibwa omu kyoke tuba abalamu ku bwoyo. Ende maaso. Baluumi 5:8 naye Katonda atenderezesa okwagala kwe ye gye tuli kubanga bwe twali nga tukyali n'ebibi Kristo n'atufiirira. Tusembeyo Peetero ekyokubiri essula 3 olunyiriro olw'omwenda. Mukama waffe taluyisa kye yasuubiza ng'abalala balowooza okulwa naye agumiikiriza gye muli nga tayagala muntu yenna kubula naye bonna batuuke kukwenenya. Amiina. Ebyawandiikibwa byonna bitulaga nti Yesu Kristo Katonda yava mu ggulu n'afuuka omuntu okutulokola. Ne twebuuza nti ekikolwa ekyo Katonda kye yakola kiraga kitya omukwano guno gwe twogeddeko oguli everlasting. Wamuse wankampu ekikolwa ekyo kiraga kitya omukwano oguli everlasting gye tuli? Kyanjawulo omuntu okuba ng'alina kyakolera munne ng'oba oli awo takirowooza nga nako nti waliwo asobola okukimukolera oba asobola okumujja. Teebereza ng'oli mu mbeera nga okimanyi nti tolinaayo ssuubi. Tugamba omusango gukusaliddwa, kooti naye eraaze nti gukusinze. Newaba wajja n'agamba newankubadde kiri bwe kityo
nze kyonna kibeetaaga okubanga gwe omusango guno gukuvaako nja bikolako. Yesu Kristo kyekyo kye yajja nti nga tetunaana kulowooza nti Balumi agambye nti nga tetunaana nga tukyali mu bibi byaffe while we were still sinners. Kristo najja n'atufiirira atujje mu kibi ekyo. Ate bwe yajja embeera ze yajjiramu sizosubira ava mu ggulu, azalira mu kiraalo mu bwavu. Abantu abamu kye balowooza nti kwagala kwa Katonda okulagibwa, Yesu ajja kutulaga kyakulabirako ekyokwetoowaza n'obuwombeevu kyekisinga okulaga okwagala. Naye nga bw'ogambye okwagala kuno kusinga kulagibwa, nti ekyamuleetera ddala kutakkuluza muntu yali asingiddwa omusango gw'okufa emirembe gyonna, najja n'ayingira mu kifo ky'omuntu oyo nga waliwo ne risiki naye ayinza okulemererwa n'afiiramu n'atadda okakana nga awangudde omuntu amuwangulidde. Nolwekyo okwagala kwa Katonda tejja kutulaga bulazi nga bw'ayagala. Tetuweza buweereza Yesu ajja atulage, naye yamutuweereza gy'atulokole mu kikolwa ekiri risiki. Wali agambye nti Mukama waffe atenderezesa okwagala kwe gye tuli, kubanga bwe twali nga tukyalina ebibi ye n'atukola ki? N'atufiirira. Okwagala kwe kwa buziba ng'era nasoso kyogerako, kubanga gwalina ebibi atalina kyakwagala ku ye najja n'afa ku lulwo. Si kutenderezesa kwagala kwokwo. Ekisinga okuneewonyesa wano nti ffe abaalina ebibi twali tetumanyi na kumanya. Ffe twali tetumanyi na kumanya. Nakubyemu akafaananyi nga ogenze mu nsi, oli muntu era you are human being, naye ogenze mu nsi gy'otamanyi nti n'amateeka gaayo galamula bwe gati era gakola bwe gati. Kubanga gwe ovudde gy'ovudde n'osaalimbira bwe batakola ki? N'ekyamazima ng'okusaalimbirawo oyina kugenda ku kalabba. Naye wababaawo omuntu akwagala n'agenda n'agamba nti wadde ayisaawo nze omutemwa kansooke ngutwaleyo, wadde tannaba na kutegeera nti kye yakoze kimutwaza ku kalabba, n'osanga nga n'omutemwa gwakoze gutya gwasasuddwa. Okwagala okwo, omuntu okukwagala nga nakyakwagalamu yamanyi ekigenda okuva mu repercussions ezigenda okuva mu kibi kye twali tumaze okuze, ye n'ateekateeka n'awaayo omwana we. Kwagala okwo nakwewonyeza. Sebo tugende mu maaso. Sebo twongereko katono. Sinakuba nti twali tukyalina ebibi, naye twali tetunaba na kutondebwa, nga tetunaba na kuyingira mu pulaani. Nasalawo nti bamala bakola n'atufiirira nga tetunaba na kutondebwa. Omwana gw'enyigo gwasalibwa okuva kulondebwa kw'ensi. Kiyitirivu. Tweyanziza ku nsonga eyo Mwami Kuteesa gy'oyogedde, wasobola okutuukawo ekiseera kuba tuli ku kwagala kwa Katonda kuno okuli everlasting. Katonda n'agamba Mwami Sebadduka nkutadde ekimala kimala. Mukyala Kabiito olemye kutadde. Kisoboka Katonda n'atuuka n'agamba otuuse wala nnyo gwe nkutadde. Asobola okunta naye era n'okunta kwe lwa bulungi okugeza. Abaaliwo mu mirembe gya Nuuwa baafuna okulabulwa ti bannange muyingire muki mu lyato, ng'obubi buyinze ku nsi n'atuuka n'okwejjusa lwaki yakola omuti omuntu.
naye wadde nga yali wakuzikiriza olw'ebibi ebyali biyinze n'abawaayo ekiseera ekyekisa kya myaka 12 naye era lwa bulungi bwaffe nti senga okwonoona okwo kwagenda mu maaso olowooza twandibadde tutya kati n'agamba nti owange bano abaganye ekiseera ekyekisa naye era nakyo nga lwa bulungi bwaffe. nga tetunafuna byakuddamu birala kati tusooke tusome ennyiriri zino 2 Matayo essula 23 onyero 37 tulabe nti Katonda alina watuuka n'agamba mwami Sebadduka nkutadde ekimala kino. Matayo essula 23 onyero 37 Yerusalemu, Yerusalemu, atta bannabbi, akasuukirira amayinja abantu abatumibwa gy'oli. Emirundi emeka gye nayagalira ddala okukuŋŋaanya abaana bo ng'enkoko bw'ekuŋŋaanya obwana bwayo mu biwawaatiro byayo ne mutayagala. Laba ennyumba yammwe ebalekeddwa kifulukwa. Musumba Kagabo awo ng'alinga abatadde. Alinga abatadde. Ennyumba esigale kiki? Kifulukwa. Naye nga tannabala katusooke tulabe mu kyandiikibwa kyekimu. Emirundi emeka nga tannabata yagezaako okubakuŋŋaanya ng'enkoko. Mirundi emeka mingi nga bagaana okuviira ddala ku Bereberiyasi Kasembeza aleeta bagaana paka kati. Question is bamulumbaga nti ennyumba yammwe balekerwa kifulukwa n'ata kiki yazzaako awo nga awo mbadde nga tiyali essaawa entuufu ey'okugamba nti mbivuddemu nzizeeyo kambeesonyiwe mubeere mu bintu byammwe byo byabwe. naye bwe yamala okwogera ekyo n'okukaaba n'akaaba ate ki ekyaddako akkiriza ne bamukwata n'omukwata nga bwe batta bannabbi bali naye kenyini ne bamutta ate era atufiirire era abafiirire kabe kasinga abeeko bawonyaamu ata alina watuuka n'akuta mu kukuta muna ebintu bibiri biyinza okutuukako. Mu kukuta akulekera forces ziweerondedde zikuvuge enkambwe okiyige nti mukono gwe gubadde gukukuuma oba osobolodde ng'okyali mulamu. Ne mukukuta muno nga alemereddwa akoze yonna ekisoboka yali omukisa omubi ogwo okufiirayo. Abayisirayiri bano baagambako yabata naye y'omu bw'amala okubata ate n'abagamba naye kakati ekizikiriza eky'omuzizo bwe kirijja abali mu Yerusaalemi temuddanga abali ebweru wa Yerusaalemi abali ku nnyumba waggulu bwemubawaayo omudduka buddusi ate yabalabula batadde olunaku ne lutuuka lweyabalagulako nti ennyumba yammwe balekerwa kifulukwa. Ssebo abaafa baafa oba bafa batereezeza ensonga zaabwe naye tumanyi naye newankubadde atadde agenda nabo asigala nabo abasigaddewo tabata. Kati okwo kubakuta kyekiri wakati awo ndaba kubanga olunyiri oluddako singa olusomye bulungi lugamba nti kubanga mbagamba nti temulinda bako n'akatono okusooka leero okutuusa lwe mulyogera nti aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama. Kumpi alinga atabakoze eki kubanga era bagamba nti okutuusa lwe munaakola ki lwe munaayogera alinga alabula obuki obulabuzi okwagala kwa Katonda. Tetulina ngeri gye tuyinza kugeraageranya kwakisa nnyo gye tukola ki gye tuli ne bwe tubadde ne bwe yandibadde ng'atutadde naye ate atubeerawo kutulabula buki kwolabanga okukuta ate akulabula buki bulabuzi. Kenyagala okunoganya genda maaso kenyagala okunoganya
kituufu akwogera ge mazima naye tetusanye kweyibaala bw'alabula kituufu kubanga tulina we tutuuka essaawa neetuuka omusirusiru n'asigala nga muki nga musirusiru kituufu n'omugwagwa n'asigala nga muki mugwagwa essaawa egyo sagala kunsanga bweru ffenna sebusigwe wekka essaawa egyo sagala kunsinkana nga nejje mu kisaa kye nga nfulumye bweru ku lwange kyakabita nti ow'omukwano ono wadde kituuka n'alabika ng'abivuddemu bwe tusomako mu Ezekieri 3:13 bagambe nti nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama Katonda sirina ssanyu lyensanyukira kufa kwa mubi wabula omubi akyuke ave mu makubo ge ye abeere omulamu mukyuke okuva mu makubo gammwe amabi kubanga mwagalira ky'okufa ayi ennyumba ya Isirayiri. Ate munnange bw'amala bagamba nti agirese kifulukwa abeegayirira mukole eki naye ng'eyeegayirira yaani wanakuwa kwakwagala kungi ndi kyendabyewo wano nti nze omwonoonyi ebbanga lye mmala nga nkyali mulamu nkyali n'omukisa okudda gy'ali kyentya okufa nga sinnakyuka kikafu kyobalaba omwana yazaawa abaga nti kyansonga kusanyuka kubanga akomyewo ng'akyali mulamu waliwo awo omutawaana ogw'okufiirayo n'asigala nga akaaba n'okwagala kwakyakulina naye gwe ng'ovuddemu ofiiriddwa olw'obutakyuka tweyanziza kati katono nnyo ate awo omusumba bw'akulese pointi eyo nfunyeemu okweraliikirira okubeera awamu nga tutambula nga tulowooza twakyuka ekyamazima tetukyukanga kuba wano omuwandiisi we yabadde agambye nti bijja kuba byanjawulo singa okola okwagala nga Katonda bw'akukola ng'oyagala muntu munno nga yalaze nti ffe kitukaluubirira nnyo n'okukkiririza mu kwagala kwa Katonda nga tugamba tekusobola kukola ki kubeera kuba ffe tetwagala ng'abantu really tuba twakyuka nze kituzaayo eri gye twayigako kyamateeka olw'okubindoza essula ya 1:8 nti ntadde wakati wammwe obulamu n'okufa emikisa n'ekikolimo nti naye n'abawa solution nti naye mulondo obulamu mufunze munonde nze ndiko ebifuna nti ne wano nnyiri zonna ze tusomye Katonda alinga eyeegayirira kubanga tasobola tusalirawo yatulekera freedom of choice naye atuwa advice nti naye munonde ate bwe munonda nzija n'okubasobozesa bimutasobola nzija n'okubakyusa nzija n'okubalongoosa naye munonde turn change come so awo yatulekera eddembe eryo naye agezaako okutulaga ekirungi naye nga bwe tugambye mu nkolagano eno ey'omukwano guno Katonda ono okunjagala sebadduka nina genda wali mu kanisa yaffe ya Shalom ne nkuba emikono ku kifuba ne ngamba Mukama nkwagala nnyo omukwano guno ani agutandika era kye tugenda okusomako mu Yokaana ekisooka essula 4:19 balwa Yokaana esooka essula 4:19 ffe twagala kubanga yasooka okutwagala ffe yasooka okutwagala ffe mufunze tetwamuwandiikira bbaluwa okwagala kuno okwa Katonda kwawukana kutya n'okwagala kwa bakatonda bano abalala bukatonda kambuyite na bukatonda mukyala Kabiito bukatonda obulala buno kwawukana kutya ono ekyenjawulo kyalina nti ye mutonzi wange
bw'amala okuntonda teyantonda n'alekaawo. He sustains me. Andabirira. Tin'omukka gwe nina essaawa zino. Lwa kisaa kye naki akwagala kwe. Naye ate Katonda gwe neebumbidde oba gwe neebajjidde. Essaawa zino namulese we mba namulina. Mba namulese wali eri ku kabada yange ayimiridde awo. Senga mba mwetaaze essaawa zino. Mba nina kufuna agendayo amundeetere. So nga ate oli omnipresent. Buli wendi akola ki? Wali. Era enjawulo eri mu bino nga mukyaka bito bwagambye nti yatulabirira, yabeerawo, yatunoonya, yafuba okulaba nti byonna byonna abikola olw'okutulokola. Singa naffe tusobola okuba okwewaayo ne tumwagala, kale tuyinza obutamwagala nga bw'atwagadde, naye ne tubaako ekiraga nti tumwagala. Twandibadde n'enjawulo nnyingi. Njogera bino lwa nsonga nti mulimu abantu abamu abaweereddeyo okulaga omukwano eri bakatonda bano be beebumbidde, nga tosala mu maaso ge. Alina Katonda we. Nga tosala mu maaso ge, ebirala byonna bisiba. Bw'otuuka ku bannaffe eyo nga bw'aba tannaba kumala kuteekawo obubaani na buloosa na kamuli akazeewo, akakadde akabaddewo akajjewo, ateekewo akapya, ebirala byonna tebikola. Ne bw'oboza eggula bya dduuka ddamba, amala kusinza mu Katonda ono, then naakukolako. So watubuuzizza ekibuuzo enjawulo ya Katonda ne bukatonda obwo. Sibumanyi nnyo obwo, gwe nsinzo kati okwongera okutegeera kati ye Katonda waffe ono nti yatwagala naffe tuyiga okumwagala. Naye ate buno bukatonda kyembuwulirako nti gw'oyina okubwagala. They don't love back. Oba nabo ne bulyoka bukwagala. Kati then awo kye sinnamanya nti oba nabo buzza okwagala. Naye nga gwe omuntu gw'otwalayo embuzi. Naye ono yatwagala unconditionally. Ate era akyakola ki? Even though nti tetunnaba nakuyiga kukola kutya. Tweyanziza nti agatta ebintu bibiri. Mukyala Kabito kye yayogedde kyenzimbirako nti ali transcendent, munene, mugulumivu. At the same time, ekigambo kye bakozesa mu Luzungu, he stoops down, n'akkirira, n'anoonya Sebadduka, n'anoonya Adamu ne Kaawa, n'anoonya Kaini, n'amubuuza where are you? Naye nga Katonda ono atunoonya yaani? Yoli gwe tugambye omunene, tasigalayo busigazi eri waggulu. Afaako ku bino ebikwatako Mwami Kuteesa nti Mwami Kuteesa alabika tali bulungi, n'akuyiyizayo kano, n'akukolera kano. Naye bali bakatonda balala ate ffe tubanoonya, naye ono ffe yatunoonya. N'addayo n'akulabirako Katonda nnyo. Agambye nti ffe twagala kubanga yasooka okutwagala ffe. Omukyala azaala akaana, omwana n'amuteeka awo, n'amwagala nnyo omwana we, n'amukuza okutuuka waakula. Omwana n'alyoka atandika naye okwagala ani? Maama we. Kyakulabirako kirungi eri Katonda. Mb'omwana ono agenda n'akula, bw'amala okukula n'alyoka ategeera kiki kye yankolera. Ye lwaki wendi? Nti olwakwagala kwani? Kwa maama. Omuvubuka omu bampa ekyo omuzadde omwami. Maama we yagezaako okuggyamu olubuto lwe, mbwe emirundi gyali ng'ena ng'aggyamu olubuto olwo, naye ne lulema okukola ki? Okuvaamu. Naye abantu bangi abaali awo ne bakitegeera. Omwana ono n'azaalibwa. Ne bw'azaalibwa n'akula. Mukama n'amuwa ensimbi, n'aba ng'alina ssente nnyingi.
omwana ono naye maama ate ng'embeera si nnungi nga yeekuba nnyo ku mwana ono omwana ono kyeyavaavaayo olunaku lumu n'amwatulira maama siggwe maama wange sina okwagala sikwagala wajjamu olubuto lwange emirundi emeka kubanga yakiwulira mu bantu n'amugoba kiki enjagala okuleeta naye Katonda sikyali Katonda olw'okubanga ye kwagala fe tugenda okumwagala nga ye yatwagala nga n'okubaawo tetukola ki tetuliiwo nga n'okumanya tetumanyi kati okwagala okwo kwatwagala kyava atubudaabuda n'atuyita naga mukyuke mudde gye ndi temunvaako lwaki kubanga yajjudde okukola ki okwagala fe okwagala tukulaba bulabi yatwagala ng'omwana bayinza okulaba nti yanzaala tuyanza mukadde katugende mu ekyamateeka olwokubiri essula 7 onyeera 6 paka ku lw'omwenda twagala tulabe nti Katonda mu kutwagala kuno alina kyatusuubiramu 7 olw'omwenda yagambye 6 paka ku mwenda kubanga gwali gwanga ttukuvu eri Mukama Katonda wo yakulonda okuba eggwanga ery'envuma gy'ali okusinga amawanga gonna agali mu maaso g'ensi tuli ffenna Mukama teyabassaako kwagala kwe so teyabalonda kubanga mwasinga eggwanga lyonna obungi kubanga mwali batono okusinga amawanga gonna naye kubanga Mukama abaagala era kubanga ayagala okukwata ekirayiro kye yalayirira bajjajjammwe Mukama kyeyava abajjamu n'engalo ez'amaanyi n'abanunula mu nnyumba ey'obuddu mu mukono gwa Falaawo kabaka w'e Misiri. Tweyanziza Musomba Kakembo okulondebwa kwa Isirayiri kuno Isirayiri yalina njawulo ki ku mawanga amalala? mu Yesu 24 olwokubiri batusomereyo Yesu 24 olwokubiri olwokubiri n'olwokusatu. Yesu n'agamba abantu bonna nti Mukama Katonda wa Isirayiri bw'ayogera bw'ati nti bajjajjammwe baabeeranga mu biro eby'edda emitala w'omugga Teera kitaawe wa Ibulayimu era kitaawe wa Nakoli ne baweereza bakatonda abalala. Ngende maaso ne ntwala jjajjammwe Ibulayimu ne mujja emitala w'omugga ne muleeta mu nsi yonna ey'e Kanani ne njogera ne nyongereza ezzadde lye ne muwa Isaaka ne mpa Isaaka Yakobo ne Esawu ne mpa Esawu olusozi Seyiri okululya Yakobo n'abaana be ne baserengeta mu Misiri ne ntuma Musa n'Alooni nembonyaabonya Misiri ng'ebyo bwe byali bye nakola wakati waayo oluvannyuma ne mbajjamu ne bajjajjammwe ne mbajja mu Misiri ne mutuuka ku nnyanja n'Abamisiri ne bagoberera bajjajjammwe n'amagaali n'abeebagadde embalaasi n'ennyanja emyufu ku nnyanja emyufu bwe baamukoowoola Mukama n'assaawo ekizikiza wakati wammwe n'Abamisiri n'abaleetako ennyanja n'abasaanikira n'amaaso gammwe gaalabya bye nakola mu Misiri nammwe ne mumala ennaku nnyingi werekereraawo mu Katonda wakasoose Katonda ayagala bonna fena twagala
kanako kubiri ayita Ibrahimu okumuyita yali mutabani wa musamize. Tetumanyi bulungi nnyo history akwata ku Ibrahimu ne kitaawe. Naye bw'agamba nti baali basinza ku Katonda ekyo kimala tebalina bulungi bwe balonzesa naye yamanyi mu kwagala kwe. Naye twakatandikira yeyayita yabatwala e Kanani nze namuwa Isaaka namuwa gundi nesi negere Misiri nembajja Misiri ajja kukyogera emirundi nga 24 ebyo bye yakola. Ekitegeeza abaagaza ki anoonya ki kola bino byonna mu lunyolo 14 ewali kyabaagaza. Kale kankano mutyenga Mukama mumuweerezenga mu mazima awatali bukuusa era mujjeewo bakatonda babajjajja mmwe be baweerezanga emitala w'omugga ne mu Misiri muweereze Mukama. Ekyo kyabanoonyamu kutya Mukama. Tetujagenda mu details bamutya batya. Naye oluvannyuma olulala twakinyonyolako nti okutya Mukama kwe kubeerawo nti waali ssaawa zonna. Era bwe bakola ekyo ekitundu kyabwe nga kiwedde ng'ebisigadde akola kwagala okwendagaano okwa leeso neno kwe tuliko kwawukanako kwagala kuli okwayagala ensi yonna. Wano ayingire mu mukwano muwendagaano oguliko nze nja kukola bino gwe kola kiri ntya jawabu Katonda. Tuweza kuongerezaho katono ku Kyamusumba nti atwagaza ki. Wano we tusomye mu kyamateeka olwokubiri mu 7 mwenda agambye kale manyanga Mukama Katonda wo ye Katonda. Okumumanya n'okumumanya obumanya amawulire ago nengagabanako ne munnange nti munnaye Katonda bwati ne bwati ne bwati okwagala okwo nenkubunye waki ewalala nakyo kiba kirungi gyali kimusanyusa. Yes nti mumanya ne mwambala n'abaninaanya amasanyalaze ago ne bagakola ki ne bagafuna. Kyeyanziza kuzimbira ku Kyamusumba nti ffenna Katonda atwagala. Ni bw'amala okulaga omukwano guno n'omala okkiriza nti Ibrahimu vaayo eyo mu nsi gy'olimu ojje nze nja kulaga ensi gye ŋŋendamu n'omala okkiriza bw'oti n'oyingira endagaano naye ng'asumulukuka ndikukolera kino ndikukolera paati ennene yiye I will ndikuwa omukisa n'abaana bo ndibawa omukisa ndikufuula eggwanga ki eddene oba nga oyingidde endagaano. So mu bufunze Mukama kyatusuubiranga amaze bitukolera ebyo tufuuke atuwa erinnya lye ne bagamba mukyala Kabiito omukristaayo ofunye erinnya lya Kristo kubanga oyingidde endagaano naye ng'oggyeko kuno okwagala kwawa abantu ensi yonna nti omusana ne gwakira abalungi n'ababi naye kuno okwagala oli wa ddembe okukkiriza oba okugaana naye bw'omala okukkiriza bw'oti ng'asumulukuka. Mukyala Kabiito ndabyo olina akakusiiwa katono ku nsonga. Ogambye nti bwe tuyingira mu kwagala ne Katonda n'amanya gaffe gakola ki nti ngawo okwefaananyirizaako n'obufumbo senga nnyingira mu ndagaano ne mwami Kabiito ng'olwo n'erinnya life eryange n'embaani Kabiito kubanga ndi ekyo Kabiito kyakola ki kyayagala ne Katonda bw'ayagala tufaanane. Kyeyanziza katweyongereyoko kwegamba Ibrahimu yafuna erinnya eppya. Ibrahimu mukwano gwa Katonda. Man of God. Child of God. Esinga okunsanyusa nti wano mu bulamu bwaffe obwa bulijjo endagaano zibeera wakati waffe n'abantu abalala naye Katonda yennyini mu mukwano guno ye yakola ki endagaano era yagisaako emikono gwe
ng'otunula buki ate endagaano eyo n'agituukiriza. Agambye nti nga njagala okutuukiriza endagaano gye nalayirira bajjajjammwe. Era ddala n'agikola ki? N'agituukiriza. Mbu ne bagenda, Yakobo n'amuwa byamuwadde, Sawulo naye n'amuwa, Ibulayimu gw'asoose okuwa Isaaka. Eyali tazaala. N'azaala ani? Isaaka. Isaaka azadde Yakobo ne Esawu. Mbu Yakobo n'akkirira e Misiri. Naye ate era n'abakola ki? N'abajjayo, n'abagoberera. Endagaano Katonda gy'akola ya lubeerera. Wano nno we wali ekyama. Katonda tayinza kukugamba nti olunaku lumala essaawa 12. Gwe n'ogamba nti lugwako saa 6 gwa kiki? Gwa kiro. Bayibuli egambye ne buba akawungezi ne buba ki? Enkya lunaku lumu. Naye gwe n'ogamba nti 6 gwa kiro olunaku we lukola ki? We lukyukira. Eyo si Katonda bye yateekateeka bisigala biyimiridde nga bwe bikola ki? Tagamba nti Saturday Sabbiiti olunaku olw'omusanvu n'ogamba nti olusooka ye n'aba Sabbiiti kwensinziza Katonda. Ebya Katonda biba biteeketeeke, endagaano ze azikuuma za lubeerera. Tweyanziza katugende mu Yokaana essula 14 onyolo 15 paka 18 Somero 21 na 23. Ti Katonda nga amaze okutuwa omukwano tukyali ku byatusuubiramu. Yokaana essula 14 onyolo 15 paka 18 21 na 23. Obanga munjagala munakwatanga ebiragiro byange, nange ndisaba Kitange naye alibawo omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Omwoyo w'amazima ensi gwe teyinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera. Mwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabanga mu mmwe. 21 na 23. Siribale mbuke 18. Siribaleka bamulekwa nkomawo gye muli. Esigadde ekiseera kitono ensi obutandaba. Nate naye mmwe mundaba kubanga nze ndi mulamu nammwe muli babalamu. Kunaku olwo mulitegeera mmwe nga nze ndi mu Kitange nammwe munze nange mummwe. N'ebiragiro byange n'abikwata oyo nga yanjagala. Anjagala anaayagalibwanga Kitange nange naamwagalanga naamulabikiranga. 23. Yuda ataye Isikarioti n'amugamba nti 23. Yesu n'addamu n'amugamba nti omuntu bw'anjagala anaakwatanga ekigambo kyange ne Kitange anaamwagalanga era tunajjanga gy'ali tunaatuulanga gy'ali. Tweyanziza komala oyingira mu ndagaano eno naye Katonda Kitaffe, Katonda Omwana n'Omutukuvu bonna bajja ne batuula mu ggwe. Simanyi oba space mu mutima gwange nnene bo okudyamu naye yagambye nti be bajja ne bakola ki? Ne batuulamu. Naye alina kyayogeddeko ekyobuwulize. Obuwulize buno ate tubufuna tutya? Kubanga ndabanga obukalubamukko kubanga agambye obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Mwamizi wankamu obuwulize buno ate bo tubufuna tutya? Mu Bayibuli yange gye nsoma ayogedde ng'agamba nti Omwoyo Omutukuvu, njagala nsome nga bwe kiri wano nti the Holy Spirit who leads you into all the truth. Nti omwoyo ono n'okutegeera bino bye twogerako n'okutukkiriza bino bye tukkiriza yakikola. Era agambye nti kasita ndikuweereza an advocate, ndikuweereza oyo anaakuyamba, Mwoyo w'amazima ono anaakuyamba, anaakubikkula okusobola okutegeera ebigambo bino. Nti era yogedde nti n'agamba nti mmwe temukoze abalala tebabitegeera naye mmwe mubitegeera kubanga musembedde
muzze mu maaso wano muyongedde okubitegeera kati omwoyo ono anaatuyamba n'okubitubikkulira n'okuyongera obitumanyisa kasita tukkiriza ekintu kyasaba kwe kukkiriza ng'omwana ono gwe twayogeddeko nti bw'oba omuzadde tamanyi lwaki omusikayo ng'agenda ku sigiri tamanyi lwaki omugaana ofuluma ebweru nga nkuba etonnya kubanga ebikivaamu ajja bifiiringa naye nga tategedde nakivudde ku ki naye bwe nkujjayo bwe nkudrowinga nkuwonye kino gw'olyoka obikkule olibitegeere lw'obikkule omwoyo ono bw'akuyamba okubikkula then n'olyoka okitegeera nti yes kyali kya bulungi bwange kitegeeza wano nga tuvubuka nze ayina ebintu byakugaana awo ng'olabira ddala alinga nga atali ku layini ntuufu gw'olaba ekitambula gw'olaba akakola kumbe gyakutangira okugenda singa omanya ekirivaamu bulungi bwo tweyanziza olw'obudde muzikirize tugende mu maaso nti mwezi ekiri 36 agamba ndibajjamu omutima ogw'ejjinja n'obuwulize buno Mukama Katonda yabutusobozesa kubanga engeri gye tuba tukulidde mu kibi tukimanyidde tukitamidde n'obuwulize buno goli Ibulayimu eri mubadde basamize obusamize si bwangu okuvaamu naye n'omutima ogwo yagukuteekamu n'otandika okumunyungukamu olaba ki ndaba miti naddamu nakwatako olaba ki ndaba abantu ekyo kyonna yakikola ki yakikusobozesa twagala tugende mu Yohana 15 yesewo aze muzabibu ogw'amazina mwe matabi mubeere munze anaabeera munze ajja kubala ebibala bingi kubanga weesiri omulimu gwaffe okusigala mu ye yabazisa tweyanziza njagala munzikirize speed eya waggulu tugende mu Yokaana ekisooka essula 4 onyolo 7 paka ku 11 olw'omusanvu agamba nti abaagalwa twagalanenga kubanga okwagala kuva eri Katonda na buli muntu yenna ayagala yazaalibwa Katonda era ategeera Katonda atayagala tategeera Katonda kubanga Katonda kwagala ku kino okwagala kwa Katonda kwe kwalabisibwa gye mutuli kubanga Katonda yatuma mu nsi omwana we eyazaalibwa omu tulyoke tube abalamu ku bwoyo mu kino tukamakula mu kino mwe muli okwagala so singa ffe twayagala Katonda naye nga ye yatwagala ffe n'atuma omwana we okuba omutango olw'ebibi byaffe abaagalwa nga Katonda bwe twagala bw'atyo naffe kitugwanira okwagalananga tweyanziza okwagala kuno batuwadde ekyokulabirako ekyadde mu Matayo essula 18 kutandikira ku 23 omusajja yali kabaka ng'alina omuddu gw'abanja talanta mutwalo nga talanta mutwalo guno waba wakuzisasula kimutwalira emyaka emitwalo 20 mu bufunze yali tasobola kukola ki nga tasobola newe yalikoza atya yali wadde tasobola zimalayo naye kabaka ono n'amusonyiwa bw'amala okumusonyiwa ate ye n'asanga munne gw'abanja dinaali 10 nga dinaali 10 ono kyali kyetaagisa ng'emyezi 3 n'ekitundu ozisasula n'amugamba nsonyiwa nja kukusasula naye n'atamusonyiwa n'amutwala ng'amutwala ne muki ne mukomera bano abaabaddewo nga balaba engeri ye gye baamusonyiye ate balaba ye tasonyiye munne kwe kugamba kabaka n'ajja mu Lwasatu mu Esatu n'agamba gwe nasonyiye obadde tosobola kusonyiwa munoono gw'obanja dinaali 10 so bwe tugeraageranya ekyokulabirako ekyo kyetusomye wali nti atayagala muntu munne aba tayagala Katonda kubanga Katonda kwagala njenjagala okubuuza ekibuzo omusuba kakene omusajja ono gwe basonyiye etalanta omutwalo yayina kikyamu ki buzibu ki bwe yayina obwamuleetera ate ye obutasonyiwa munne lesoni yabuyise butamanya mu lesoni ku peegi
kyabadde mu commentary page 25. This unfortunate possibility should not be taken as a code. Kanyenyole kinyenyole. Omwami ono waliwo ebintu bibiri byetategeera byalategeera. Ekisookera ddala teyategeera bunene bwa bbanja limubanjibwa. Bw'ate akitegeera kyava alimba mukama we. Mpayo akaseera nja kusasula, alimbira ddala. Nekyagerako takitegeera. Emyaka 20,000 anawangaala emeka ye. Ekyo kimu. Atategedde bunene bwa bbanja, tategeera bunene bwa kisa ekimukoleddwa. Bwekituusa ku byaffe bino, ebbanja ffe lyetubanjibwa lirirwa kufa olw'ekibi. emirembe n'emirembe. Omugagga yatusonyiwa atusuubira kola ki? Naffe kusonyiwa bannaffe. Lwaki tukaluubirirwa? Kusonyiwa. Tetumanyi kye batusonyiwa. Kyennyini nze nga nkyali n'agabuulira nakizuula era nenkibuulira nti ekimu ku bintu ebikulu by'ogenda okuzuula ng'okyali mulamu, okuzuula nti oli mwonoonyera okulwe. Bwekiza n'okitegeera nti ebbanja eryo terigambikako, bw'omala okufukamira wali n'omugamba nti nsonyiwa ebyo bibi byange, bw'osituka awo nno n'akusobya. Jjukira waliwo obadde oba kati then oba ku side endala awe twerabira. Ekyokuli kye twerabira agabi gaffe aga gatumeza n'olutiko nga tugajjukidde, agasonyiwa alina ekisa ekitayogerekeka, agasonyiwa n'agamalawo nga bwasonyiye agange. Nono alina kano kankoze naye ajja kumusonyiwa, naye okanya kumugamba kale mukama gyali. Olinayo watubuulizaako emabega nti Katonda ono bw'amala okutwagala atusuubiramu ki? Atusuubira okwagala nga bwakutuyiiridde naffe tukuyiire baki bannaffe. Kati omusajja ono ye bamaze omulaga okwagala okutagambika, ate yaganya okukola ki? Okukwongezaayo. Kabe Kasinga ne musala ya mukama waffe kyekyateekesaamu ekigambo otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa. Bw'oba osoma the articulation mu bigambo ebyo nga birimu a condition nti singa naawe oba tokoze eki tosonyiye, ate kati lwaki osuubira okusonyiyibwa? Kyekyo eyo extent erage nti nange kandage ekikolwa ekyokusonyiwa, Katonda nange asobola okunsonyiwa. Era bw'osonyiwa naawe osonyiyibwa. Kiki ekikalubya okusonyiwa? What makes it difficult? Pride. Si pride. Sin. Si sini busini. Naye okusonyiwa bwekuva kwenkana teri kusonyiwa kuli cheap. Okusonyiwa kwonna bwekuva kwenkana kuli expensive. Nani asasula price? Asonyiwa yasasula. Omusajja omutidde muwala we oba omutidde mukazi we bakukutte, nawe ogwana kufa ng'ojja omugaa nti nsonyiwa. Kristaayo tusonyiwagana. Wangi kakati omusajja ono bwe musonyiwa, ani asigala asasula ebbanja lya kino kye yakola emirembe n'emirembe? Gwe wennyini asonyiye. Mukama Katonda okusonyiwa yafa bufi musalaba egoloboosa. Bwe nebikwanguyira okuva eri ng'omaze okukola oguntu, Mukama Katonda asonyiwa. For lack of knowing the depth of your debt. Kyetuba tukaluubirirwa tulumwa. Ebibi bye tukola bannaffe tubalumya.
bo banatusonyiwa abasonyiyidde tujagenda twebake n'otulo tugangayire batusonyiye asonyiwa ajja kusula ng'atunula ng'alumwa kyotokolanga togambanga muntu yenayena nti nsonyiwa ndaba tuli bakristaayo. It's a privilege, not a right. And you should not take it for and there's a price to pay. Katonda ono kingotola mu myanya n'ekisa ekitayogerekeka. Musonyiwa akantu ke tukola agasobi agatayogerekeka naye yagasasulira. Awo wali ekyama nti bwe tugenderera okwonoona nga tumaze okutegeera amazima kitegeerekeka tewasigaddeyo sadaaka nate olw'ebiki olw'ebibi byaffe kuba Katonda akoze kyonna okutusonyiwa ne tugaana buki tugaanye kyova olaba ng'okubonerezebwa kw'omuntu omubi kugenda kubeera waggulu nnyo okusinga nga bwe kyali kikoze kibadde kubanga Katonda ataddewo emikutu gyonna ne tugaana buki bugaanye. Katonda ow'okwagala Mukama w'emirembe fe abakubaganya ebirowoozo bino okukwagala kw'ekw'ekitalo tusaasire tusonyiwe tusaanire okuyimirira mu maaso go nga tetuliiko bbala newankubadde olufunyiro. Tuwa amaanyi n'obuvumu n'abaddu bo bonna abawulira ebigambo bino kabikole ku bulamu bwa buli kinnoomu olw'okumuzza obujja. Tutegeere nti gwe musonyiyi tolina kikulema. Taata tusembeze kumpi w'oli naffe tubeere n'okwagala naffe tusonyiwenga abalala era ku nkomerero tulyoke tubeere bawanguzi mu linnya eddungi erya Yesu Kristo omulokozi waffe era Mukama waffe. Amina.